Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Abazadde musabire nnyo abaana bammwe ab'obuwala, mubateeke nnyo mu ssaala zammwe, kubanga obulumi nga mmwe abazadde bwe muyitamu eri abaana bammwe, Mukama Katonda yekka yalina okuba nti ate abagumya n'obakwasizaako ng'abazadde. Boyfriend yakkakkanye ku mwana ow'obuwala, omwana w'abandi, n'amutuga n'amutta. Mwana muto yamutuze n'amutta, bwe yamaliriza omulambo n'agusuula mu kisaka, ye n'adduka. Kati wuliriza, omuvubuka ono gw'olaba wansi w'emmotoka gwe bakutte yayise girlfriend we ajja amulabeko. Omwana ono abadde ayitibwa Namata Faith, abadde n'emyaka 15 ng'asoma senior ya 3 wali ku Kitebi SS. Boyfriend we yamukubidde essimu n'amugamba, bebe njagala kulabako, jangu ewako ndabeko. Omwana ono Faith kye yakoze, teyagambye na bazadde be wa gy'alaga, ng'akwata kkubo ng'agenda wa boyfriend we amukyalireko, amulabeko, beeyagala emukko ng'abaagalana, kubanga ekyo abaana abawala bakikola. Bwe yatuuse ewa boyfriend we ndowooza yamuwadde essimu y'omuwala. Omulenzi bwe yagabadde essimu y'omuwala yasanzeemu message ez'abavubuka abalala ewa ez'abasajja abalala abakwana Faith. Omulenzi n'anyiiga n'ava mu mbeera. Ekyaddiridde ng'oguvubuka guno gukkakkana ku mwana w'abandi, gwe gutaazaala, gwe gutaawasa, wabula gumulyako buli, nga gumutuga, nga gutuga omwana w'abandi, nga gumaliriza, nga gukwata omulambo gwa Faith nga gugusuula mu kisaka. Bino byonna abikola ng'ayambibwako owa booda eyavuga Faith ng'amutwala ewaka. Era bwe yamaliriza okukola ekikolwa kino n'adduka n'aleka okukola tondeka nnyuma ng'assa omwana w'abandi. Mwana muto yabadde mu kibiina S3 ng'alina emyaka 15. Mwana muto newankubadde emyaka gye ebyabasajja badde yabitandise ng'obudde bukyali. Bazadde be bali eno banoonya omwana aliwa, nga balowooza oba omwana ali ku ssomero, kumbe wa. Kumbe omwana yabadde agenze wa boyfriend we n'amutta. Babakubidde essimu nga babagamba nti tulina omulambo gwe tusanze eno mu kisaka, okujja okkebera ku mulambo nga gwe mulambo gw'omwana we. Maama w'omwana yazirise. Kankutuuseeko obutambi buno obwewulirireko. Video nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Video yiiyo. Humula Mirembe Faith, omwana ono yafudde ba boyfriend we yamusse, yabadde asoma senior 3. Kino kibeere ekyokuyiga buli muyizi yenna akyalina omukisa nga bazadde be bakuweerera. Muve mu basajja, abaana abawala abasoma n'abalenzi baawula, muve ku biragalalagala, muve ku njaga. Amasanyu g'ensi tegaggwaayo. Omwana ali eyo soma, tali muntu asoma abanga ataasoma. Eyo babalima mbusimanya obugaga tebuliko kusoma. Nze kamwa koogera ndi wano mu Dubai baali baagala kunninyisa bampe eddala lya supervisor, ne baŋŋamba leeta ebitabo nga tewali, ne baŋŋamba kale leeta ebya senior 4 nga sibiina bampa bwa supervisor be mu kuvuga taxi. Osekedde naye nejjusa lwaki saasoma. So omwana yenna oba oli eyo ng'okyalina omukisa, muve mu basajja. Abasajja tebaggwaayo, abaana abawala abasajja tebaggwaayo. Bangi musome, munyweze kalaamu, ebirungi biri mu kusoma. Ffe bazadde baffe baabitugambanga nga tuwakana naye katubiraba tukuze. Big up. Faith aziikiddwa wali Emitiyana, ngamba ono omwana abadde asomera ku Kitebi Secondary eyattiddwa boyfriend we.
nkimanyi mwejjusizza dda lwaki omufumbadde mumanyi naye mubeereewo vidiyo zange mufunemu ekyokuyiga muleme kuwuliriza buwuliriza. Ntegeezeddwako nti omwana ono babadde banaatera okutuuka we bagenda omuziika emmotoka omubadde omulambo neyeesiba neegaana okutambula neeyimirira era omulambo bagugyemu bujja ekirungi badde banaatera okutuukawo ne bagusitula mu ngalo ne bagutuusaawo ekyennaku bagenza okutuuka nga n'entaana eguddemu era entaana bazzeemu buzzi kugizimba aziikiddwa bukojja ebyataata biwanvumuko sijja bireeta wano eyo personal life yaabwe sijja gibawa wano biwanvu era aziikiddwa ewaabwe ebukojja ku lusalosalo ekyemmanga mu Kalittunsi. Kaakati ngenda kwongerezaako nemmwe bamaama abagamba mbu nze nzaala omwana omu mu kika oba nzaala omwana omu obwedda nabategezezaako nti obwedda njogera ne sisita waani wa Feeyi naye sisita we mutaata we maama Feeyi ye nga ye abadde ayina omwana omu Katonda emabega kaawo n'amuyamba n'azaalawo kibebi ekirala era essaawa zino maama Feeyi Nakawere gwe ayagala okuzaala omwana omu era agamba nti gwe kuomu toyongerako ofuna kyakuyiga ki? Feeyi mukama amuwumuze Feeyi awummule mirembe ne mukama amulamuze ekisa mubeere bulungi mweraba. Omwana ono Faith eyafudde nze mbadde mumanyi. Faith abadde asomera ku Kitebi Secondary ng'era ali mu senior 3. Nasoose okugaana okukola vidiyo yonna ku nsonga eno nga njagala sooka kwogerako n'abeewaabwe bambuulire what really happened. So nsobodde okwogerako ne sister wa Faith aŋŋambye nti Faith abadde yabula okumala ennaku 3 ewaka ne bagezaako okumunoonya mu malwaliro ag'enjawulo era bamusanze mu ggwanika e Mulago nga bwe bamusanga ng'afudde gye baamutwala. Amawulire bwe gaatambudde ku kyalo nti Faith yafudde ne wabaawo omuwala eyasemba okulaba Faith ng'era omuwala oyo agamba nti boyfriend we ye yamukima mu Faith yali kasaaluuni akamu ku kyalo boyfriend we najja n'amukima ne wabaawo abalaba kati omuwala oyo yategeezezza abantu nti yasemba omulaba nga boyfriend we yamutwala ne bagenda omuvubuka ye nno bamusanze na mu luumu ye mu kasingo luumu ke ng'awanise magulu nga yeebase. Bannange vidiyo mpanvu kambakolere endala mbabuulire gye byaggweredde. Faith omwana eyafudde abadde asomera ku Kitebi Secondary updates ze nkyalina mpitirivu wabula mmwe abawoza olimba kimbadde mbasaba mutwemu ka break katono nyinyonyole bannammwe abeetaaga okumanya nabagambye nze amawulire ngajja mu bafamily kubanga omwana mbadde mumanyi. Tugende maaso. Okunoonyereza bwe kugenze maaso beeyongedde okuzuulayo omuntu omulala abayambeko mu kunoonyereza. Bakutteyo omusajja omu owa booda nga kigambibwa nti ye yayambako omuvubuka ono ng'amaze okutuga omuwala ye yamuyambako n'amuvuga ne bamusuula ennyanama. Amawulire nkyalina mangi mukkakkane wamma mmwe abaagala okumanya bali abalina gye baalabye ebyabwe musooke mubaleke tumalirize. Nammwe abakyala abawoza mbu nze nzaala akaana kamu simanyi kajja kubeerawo kajja kummala nammwe mbeetaagira ddala kangende mbakolere vidiyo endala mbamalireyo story gye biggweredde tovaawo. Eno erimu ebigezo bingi. Bambi mama w'omwana abadde anoonya omwana we okumala ennaku. Bambi muwala we asangibbwa mu kasaka akamu e Bunnamwaya nga baamutirimbula ne bamusuulamu. Omwana ono abadde muyizi Ekitebi Senior Secondary School ye Faith Namata ew'emyaka 16 abadde abeera ne jjajjaawe Regina Nabagala bambi wali ewankulukuku. Bannange kitalo nnyo nnyini ddala eky'essomero lya Kitebi okufiira omuyizi waabwe ow'emyaka 13 kitalo nnyo bambi maama kuviirwa ku mwana wo ow'emyaka 13 era maama bambi azirise jjajja azirise abadde abeera n'omwana oluvannyuma lw'okufuna amawulire ago. Bannange kitalo nnyo nnyini ddala bananyongera okubakubiriza kyenkakasa nti n'abantu mugoberera emikutu gy'abantu era mugiraba. Bambi totirimbulanga mwana wa munno newabakoze eki naye okufa kintu kinene nnyo. Mmwe mwenna mwenna abalina ebizibu eby'enjawulo abalina ebizibu ebiteebereka obulamu bugaanye emirimu gikola tegitambula bulungi obufumbo buyuuga
kwegamba embeera nga gwe omuntu ekulemeredde ekuyinze njagala okutegeeza nti Haji Haruna wali okuba nti ate akusomereddwa oba nga ate otereeza obulamu bwo munoonyeeko bw'obanga obulamu owulira ddala nga bwesibye nga buli kimu okikola kiganye ogezezaako okunoonya omulimu guganye oyagala promotion oyagala kuba nti ate otandikawo bizinensi yo naye ng'ate erina obukuumi obw'enjawulo noonya ku Haji Haruna abe ng'ate akulombereddwa obulamu busobole okuba nti ate bukugondera. Kakati nga neeyongeddeyo mu maaso abazadde mwenna musabire nnyo abaana bammwe ab'obuwala. Abaana batandise ensonga z'abasajja nga bakyali baana bato. Omwana ku myaka 15 abadde yagenzeemukko ka weekend marriage, abadde yagenze wa boyfriend kumulabako. Kyetutagenda kumunenyeza era mwenna abali wano abalaba vidiyo eno saagala munenye mwana wa buwala ono kuba nkimanyi bulungi nnyo nti ekyo kye yakoze teyategedde nti kiyinza okumuviiramu okufa. Nammwe mwenna abandaba mwali mubikozeeko mu buwala bwammwe, mwagendanga ba boyfriend bammwe ng'ate muli baana bato, so temumunenya nnyo. Omwana w'obuwala ekigambo eky'okumukuuma kiyinza okuba ekizibu, wabula nze kintu kye mbakubiriza mmwe ng'abazadde kusabiranga nnyo baana bammwe, Mukama Katonda abakuume yonna gye batambulira. Naye n'olaba okuvubuka guno eno mu butuufu ekivubuka kino tekyetaaga kusibwa. Oguvubuka guno tegwetaaga kusibwa, tegwetaaga kusibwa. Okkakkana otya ku mwana w'abandi n'omutuga n'omutta alinga nga mukazi wo? Omwana azze kulabako bulabi amala addeyo ewaabwe bw'omusanze ne mesegi z'abavubuka abalala mu ssimu abamukwana n'okkakkana ku mwana w'abandi n'omutuga. Ekivubuka kino kisaana ne bakikwasa abantu ku kyalo ne bakibonereza. Omuvubuka ono kye yakoze omwana w'abandi siwagira violence, owuliriza, siwagira violence, naye omuvubuka ono asaana n'akwatibwa kubanga omwana gwe yassi yabadde muntu. Mwana myaka 15 ali mu siniya yakusatu, mwana muto azze okulabako oluusi omukozesezza emirimu ewaka asanze gye oluyumba lw'olukyafu ayozezza akoze biki mweyagadde ng'okkakana ku mwana w'abandi omutuga omutta. Omuvubuka ono asaana ne bamukwasa ab'oku kyalo ne bamwegunjulira. Kyasaana ne bagenda kumusiba amala aveeyo amala akole ayinza n'okuddamu okukola ekikolwa kye kimu nga kyakoze kati. Omanyi abantu abamu tebabonerera, abantu abamu tebabonerera. Kati tunuulira omwana w'abandi, yakubidde omwana w'abandi essimu n'amata Faith mwana muto namugamba jjangu ondabeko biki bebi nga wobimanyi abavubuka bye balimbalimba abaana ab'obuwala. Mwana muwala bwe yatuuseeyo ndowooza bamaze okweyagala bulungi nnyo, omuvubuka akebera ku ssimu y'omuwala agenda okugisanga ng'erimu obubaka bw'abalenzi abalala. Ndowooza abakwana Faith ono. Omuvubuka ng'awulira busungu anyiiga ng'akkakkana ku mwana w'abandi ng'alyoka amutirimbula ng'amukakkanako amutuga. Bwe yamaze okumutuga n'amutta ng'agamba omulambo guno ngusuule wa, ng'akubira owa booda essimu ng'amugamba waayi jangu nnyambeko wano naye ebintu byatabuse dda, nga bakwata mulambo gwa Faith nga bagusuula wa, nga bagusuula mu kisaka. Bazadde b'omwana tebamanyi nti omwana waabwe ali wa muvubuka boyfriend n'okufa yafudde dda. Banoonya omwana tebamanyi gy'ali, okitegeera. So poliisi owa booda eyayambyeko boyfriend wa Faith mu kusuula Faith mu kisaka yamukutte. Poliisi yamukutte. Naye ng'abazadde musabire nnyo abaana bammwe. Maama w'omwana ali eno ne jjajja w'omwana. Jjukira omwana ono abadde abeera ne jjajjaawe. Jjajjaawe olwawulidde nti muzzukulu we balina omulambo gwe bazudde ate nga jjukira bibadde bamunoonya, okutuukayo okkuba eriiso ku mulambo gwe basanze mu kisaka ogusuuliddwa nga muzzukulu gwakubako eriiso ati bayita abantu ab'okukyalo ng'era mwana muwala Faith ng'omulambo gwe bakubako eriiso bati
Mama w'omwana bamuyita nti oyo ne muwala wo nga naye gwe omulambo gwakubako eriiso bw'ati. Bambi mukazi wattu n'azirika olw'ekikangabwa ekyamutuuseeko. N'azirika. Naye ng'omwana w'abandi ye yattiddwa. Kitalo nnyo kitalo ddala ku sayidi eyo. Naye nga abazadde musabire nnyo abaana bammwe mbateeke nnyo mu ssaala. Katonda abakuume. Bwe temulina ngeri gye muyinza kukuumamu mwana wa buwala. Mwana w'obuwala muzibu nnyo wakuuma. Naye bw'omuteeka mu ssaala tomanya Katonda ayinza okumukuuma yonna yonna gy'atambulira. Balina stage gye batuukamu eya adolescence banzibu nnyo naawe omuzadde abatakuwuliriza. Abatakuwuliriza ne bw'omugaanaani ne bwakeera nga ye mulalu gw'ayagala nga ali wali alya kasasiro n'omumugaana n'omulaga nti gwe omusibya ku miggo omusuza ku miggo. Muganda wange oba omalaga mbulago oba alina emyaka emeka oba alina emyaka emeka. Ekyo mulina okukola kintu kimu ekisookera ddala abaana bano ab'obuwala mubafuule nga nnyo mikwano gyammwe abazadde. Omwana ayina omukwano ne muzadde we, omwana oyo aba takuuma byama. Ne waaba alina gy'agenda okutambulira agambako maama we kubanga maama we aba mukwano gwe. Naye ensangi zino abazadde abaana bano eno si mikwano gyammwe. Mufuule abaana ab'obuwala mikwano gyammwe, mubafuulire ddala mikwano gyammwe. Okitegeera nga alina ebyama byakunyumizaako. Abaana balina abasajja basiiba mu basajja basula mu basajja. Omwana asobola okukuliima nti ngenda ku ssomero naye ng'agenda wa boyfriend. Abaana balina abasajja omu babiri basatu. Omwana abeera n'abasajja nga bana naye nga maama we tomanyi. Ng'ate yonna agendayo nga gwe maama we tomanyi. Naye omwana ono bw'omufuula mukwano gwe asobola okukunyumiza ebimu ku byama bye. Oba oli awo n'akunyumiza ne ku mulenzi gwa datinga. So abazadde mufuule abaana bammwe ab'obuwala mikwano gyammwe. Mubafuule mikwano gyammwe. Okumukambuwalira tekikola. Kubanga okumukambuwalira tekimujja ku ekyo kikyakola ki? Kyayagala kukola na kyakola. Kitegeera. So byebyo biri ku sayidi eyo. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale kuba nti ate mugoberera omukutu. Mbebaza nnyo mwena mwena abasubscribing abeekuumira ku mukutu. Mbagala nnyo. Ate n'abakusubscribing agenda maaso n'okuba nti ate oyongera okusubscribinga. Tutambule ddala wamu. Mubeere bulungi. Omukama Katonda abankuumire. Peace and love.